tugendera ddala maaso. Mwamigala njagala obuuze ku batulaba naye bw'omaliriza okubabuuzaako lwakadde tugende butereevu. Bw'otunuulira ekawempe nabadde ndaba enteekateeka y'akalulu n'abantu okuvuganya juzi mwakwata bendera ne mugiwa munnamateeka naga nti kaakati okufa n'obutanyagwa. Omuyambi wa Sseggirinya n'agamba nti abantu bano kyebakoze tekitegeerekese. Kati fe abantu ba bulijjo ne tugamba nti oba oliawo omugenzi yalinga ayogera bwogezi naye alina ebimunyiga mu noopu, kubanga omuyambi bw'aba yatuuka ne ku sseeri tajja kubaawo nga mugaba kaadi. Ekyo kirekawa ekibiina ne bannakawempe awo woba otandikira. Sala Munyanza Ssebo abandaba era abatuuliza wano nsenso okujjako wano mu Delta TV Studios. Erinnya nze Gala omuyanja muzzukulu wa Namwera Kakete Bbaale ni musajja wa mutima omuyanja. Gala Charles Wilson Gemalala nga mpangalira wano Nakasozi Buddo. Engeri gye nfandamu n'abanda mu studio timuna kye mubuuza ndi wa National Unity Platform ekulemberwa President wange Kyagulanyi Ssentamu omulwanyizi w'eddembe ery'abanaku n'abantu bonna. Gala nze omu ku balindiridde entebe ya Busiro East naye okwepimamu nze ngamba nti ninze kulayira. Olinze kulayira? Ninze kulayira. So Nabusiro East mwena Chinga Town Council mpangalira batumiddeko ese mumyuka batumiddeko Town Council wakiso batumiddeko nemende nabadde mende nakwezo nitukolayo n'olukikola fulgenda kunonya kalulu mwena batumiddeko sera wera mukyala wange batumiddeko nnyo naye ne family yange yonna. Sebo nganzira ku mulamwa kakati oyogedde ku myambi wa Sseggirinya n'ebyala ekigambo kye tulina okukulamu wano mu politics waffe wano tukyakula kituufu kwe kutegeera n'okusamu ekitiibwa obukulembeze. Obukulembeze bukulemberwa abantu era mubamu emitwe egy'enjawulo nga buli mwalina bw'alowooza era nga bw'omanyise zano nti namwe awatuliza nti endowooza z'abantu tezisobola kufaanagana naye bwe muba nga mulina ekibagatta nga kirina n'obukulembeze ekyo kikakatako okuba nti otambula n'obukulembeze obwo. Noti ne sayire nti obukulembeze bibagambye oba bibasazeewo bye bikunyumira oba bye birungi naye olw'ekigendererwa ekyawamu owalirizibwa kankitwale bwentyo okutambula n'ensalawo eyo. So n'olw'ensonga eyo nze ng'omundi musanyufu procession eyakolebwa okulaba nti ekitibwa Nalukoola alondebwa okuba nti Gefulaga Bayala waffe njikiririzaamu. Sijja kudda obanjikirizamu yali etya naye obukulembeze bwatuula waliwo system yatambula ate nga yabusana kubanga buli munye giraba nebaga nti kusinzira bwe tulabye tuwadde eri Nalukoola okola ki okwatira National Unity Platform ki bendera. Ekyo tulina okutambula nakyo ffenna abakkiriza mu nkyukakyuka ekulemberwa Kyagulanyi Ssentamu. Kakati bw'ova ku mulamu ogwo oba ofose kaasa n'ekigendero kyaffe kiri oba oyagala kukyonoona. Naye Ssebo mu mbeera eyo nzikiriza nsiime aboludde oluvuganya gavumenti eno abayimidde ku kitabo kyaffe kya National Unity Platform ne bakola declaration y'essaawa 48 kati wasigadde nga 24. Ekyo kyetwetaaga mu ggwanga ino fabrik opposition era singa ekyo banakitegeera eno gavumenti ejijja kuba teriiko gyetulwanyisa tukubye ekireese obuzibu bantu kulowooza nti bajja kuzimba obuyiniti bwabwe obutono tusobole okuwangula nakyemalira nga nze bwe nkitwala okwegata ku mwakoze mmwe abakulembeze abeena ebyenjawulo oba ba representative infact eyali badde entandikwa okusooka leero paka 2026 ne mukunga buli muntu yenna mu bibiina byammwe tujja kulaba nga tugusiza ensonga kubanga saawa zino ebibiina n'okustructures tebigenda kukola makulu nga tuli wansi wabonnakyemalira nga bwe tukitwala. Ojja kukola ekibiina kyo kijja kunyira bulungi nnyo okitumu amannya okole flags okole ki naye tolina buyinza oba omala biseera. So ekyo kye mwakoze nekisanyukidde nnyo nze ng'omu kyatuwadde amaanyi ffe ababadde eno nga tukola observation era mbadde nsaba abakulembeze b'ebibiina mwenna besimenye anti n'ebirala byonna mwabaddewo ne Ken the man nabadde musanyufu. So eyo ogwo musingi twali tuzimbira ku ki muzimbire Salongo Elias kwa mpufina fena nga babaddeyo gwe gusobola okutwanguza kubanga saawa zino
kyangu nnyo ffe okwetereza nga tumaze okuwangula ffe kitulowooza kitunyigiriza. Kale abatwala mwebale nnyo mwebalire ddala Mugoya nuupu akalulu ekawempe kagitagaddeko batuuse n'okufunayo independent ng'ate ava mu nuupu. Piero yu teyaleeseeyo muntu ebya NRM Simbu anaabyogera tandikira awo. Neyanza nnyo Salongo. Njagala kutegeeza nti Piero yu si kibiina kya byabufuzi, kibiina it's a civic organization esomesa abantu okwagala ensi yaabwe, so nga tekitwetaagisa simbawo muntu mu kalulu akajja oba akali ekawempe. Naye nze okusinziira ku byendaba ekisooka mu Uganda kati wetwogerera kizibu nnyo opposition okwegatta nga mwami Charles wagambye olw'ensonga nti balina ego, buli omu yeeyagaliza okuba omukulembeze era kyovola bazze n'emikago mingi TDA simanyi coalition simanyi biki naye nga tebasobola kufuna tebalina mugongo gusobola gaa nti katusimbewo omuntu omu tusobole okumega NRM ekikyabalemye era kino kirabika lwatu ekawempe nga kikulaga nti opposition ekyali disorganized kubanga one nze nakirabirawo mu kusooka nga Nalukola bajjamuwa kaadi era wakyogera wa era nempereza basika message nti omusajja wa intelligence nakimanya era nakimanya nti Nalukola ayinza otwala akalulu k'ekawempe akajjeno obuzibu agenda kuwangula n'akalulu ajja kawangula naye obuzibu we buli obusobola omulemesa okuwangula akalulu kano si kabba naye ekisobola omuwanguza akalulu kano bo bennyini nga opposition bagenda kwekuba baneekuba Nalukola akalulu tajja kafuna bakandesi baali awani abakatwalo Nalukola bakandesi baali 10 babe 10 abamu ne bakkiriza mwalimu ne comedian gwe nalabaawe yatuulawo n'asiita ebigere n'akola ki Moses afuna pressure zamukuba nanti mu kusooka yaleeta obox obaddako n'asiita amagulu ng'omwana omuto yakola comedy by the way yatunyumira naye ate Nalukola kye yakoze yeggase ne Humaru ye yali second run up Humaru alina tiimu enungi ate ne Nalukola alina tiimu enungi kati bw'olaba ono mwami Naluswa Luswa Luwemba yali omuyambi wa Segirinya Segirinya Junior Segirinya alina omwami oyo Luswa alina tiimu ye ate naye eri very strong ekyakkiririza mu nkola ya Segirinya nga balowooza nti ono asobola okukola nga Segirinya ate jjukira Segirinya abantu bamwagala nnyo kaakati Luswa ensobi gyakoze era egenda obbawanguza akalulu kwe kujja independent okujja independent bagenda kwekubanga bo abanuupu akalulu bakalekera owa NRM akatwale omukyala ajja akabatwalako naye ng'ate akalulu kano ak'ekawempe ke kaditamininga elections zetugendamu eza 2026 kubanga omuliro genda okabeeramu in fact gugenda kubanga gusinga by elections zonna ezaali zibaddewo neya Kyaddondo yaleeta Bobby eya Bobby ate yaliko yanjawulo olw'ensonga Bobby yaliko amasannyalaze yaliko yanjawulo naye mu kalulu kano okuva mu ekisaati kino kitulimu kino akakalulu kagenda okubeerako amaanyi amangi era ye determinant ani akyalina power mu Buganda oba mu Central Region when it comes to politics so akalulu k'ekawempe kano kankizo nnyo NRM ekaagala opposition ekaagala naye okuba nti aba opposition balina ego nga wegambye buli omu ayagala obukulembeze tebasobola kwegatta kigenda bba ku byakalulu kale bwati Omugoya bwabirabye kakati gwaliyo naawe kuba mutoki Abbas ku mulamwa gwe gumu naye nabaddeyo maife tulinayo gye tubeera mu bibooziboozi byaffe era tubigayirira naye oluusi bivaamu ebituufu
nga bagamba nti ebbanga lyonna olw'okuba mwalabye Dr. Besigye bagenda kumuta ge mazima banafuye bagenda kumuta olwo ne mulyoka muvaayo oli yatuse nogamba nti banoonya masanyalaze ku Dr. Besigye tandikiraawo sebe neyanziza omanyi bisebe ebisinga buli muntu endowooza kiba kyabugagga ekyenengeri gyalabamu ebintu tituyinza okulowooza abantu bayinza okulowoozesa ensi nti olwaleero oludda oluvuganya mwa Museveni luvudde okulwanirira eddembe lya Dr. Kizza Besigye okujjako abatabigoberera naye abaze babigoberera bingi bize bikolebwa bingi bize byogerwa okulaba Dr. Kizza Besigye akolaki afuna obwenkanya nga Munnayuganda so sijja kugenda eri nti ani ayagala amasanyalaze kwani nenze nja kuzuukusa Bannayuganda ku nsonga eno egenda mu maaso Bannayuganda balina ebintu bye balina okulaba n'okutegeera ate n'okuba nti babitegeera ku sipiidi ya kika kya waggulu nnyo mu kaseera ke tugendamu bingi bigenda kukolebwa okukakkanya abantu okulaba nga bava ku mulamwa n'okulwanirira eddembe lyabwe n'okulwanirira obwenkanya akalu ke tugendamu kano ke twetegekera nga Muganda ngono bwayogedde tikagenda kuba buno obululu bwa bulijjo obuzze bukubibwa oba obuzze bulondebwa kati Munnayuganda yenna gyali olwaleero akize nti ali mu busibe era ali mu kkomera waatalina kufunira waatayifunira yadde omukka gwassa era Dr. Kano Kizza Besigye embeera gy'ayitamu kyekifaananyi ekituufu ekya Munnayuganda buli omu waali wakolaki waatudde kyayitamu abasinga batunda nnyo obusibe obw'omukkomera ne Mwami Museveni buli Munnayuganda yamusiba abasinga obungi yadde bano bannaffe bagenda ne bayimirirawo ne bawooza Mwami Museveni agiwadde omuliro era nabo basibe nti wootuuka ku myaka tuli myaka gyegimu nga tannaba mu butima bwe kukkiriza ne mulaba ye ebintu teggwanga liri mu kkomera ng'akyalowooza nti Museveni akyana future ya Uganda ekyo nno kya bulabi bwaddira abaaditamininga okubeerawo kwe mu buyinza n'olaba Kano Kizza Besigye bw'atunula nga y'omu abaasalawo nti Mwami Museveni ojja kuba mulamu omalika emyaka 5 mu nsiko ojja okwate mu buyinza kuba yali musawo bonna bakimanyi nti yali wankizo nnyo mu bulamu bwa Mwami Museveni okubanga mulamu n'okubaawo olwaleero okukalakata Bannayuganda emyaka 40 n'egigwamu so nze Bannayuganda kyenyiza obategeeza ku nsonga Dr. Kano Kizza Besigye emikono gyaffe misibe naye nga bulijjo India bwe yali egenda okufuna obwetwaze bakozesa buli fomula yonna bakozesa buli kikozesebwa kyonna balaka n'okweyambisa obulamu bwabwe okulaba nga India eva mu bwafuzi bw'amatwale ti abakyala basiibanga enjala n'abaana ne basiiba enjala na buli omu n'abamatuka ne batuka n'okweyambula waliwo n'okwekalakaasa okwasembayo e India nga India bagenda okufuna nti buli omu yafulumanga n'atuula awo ku mulyango ewuwe nga ne bw'omubuuza takwanukula takunyega abasajja ne bagamba oba abasajja bano abasirise si kye bazzaako okukola so nkigamba nnyo Bannayuganda olwaleero nti oyinza okuba nga gwe togenda kwettanira mu kulonda ate gwe atagenda kulonda gwe muwagizi wa Mwami Museveni asooka osinga ne bano abamuyimba nti gwazira akalulu osinga ne bano abambadde obukofiira bwe so kiba kya bulyaza amaanya nnyo essaawa eno okulowoozesa Bannayuganda nti Dr. Kano Besigye yekka yali mu kkomera so twagala obasigira ekifaananyi the broad picture nti buli Munnayuganda wonna wooli oli mu kkomera singa oli mu kkomera Munnayuganda wonna wooli ofaanana nga Dr. Kizza Besigye bw'ali buli Munnayuganda wooli ofaanana nga political prisoner embeera gye bayisibwamu buli Munnayuganda wooli ofaanana nga engeri gye bakuttemu Mwami Nyanzi gye yatwaliddwamu n'okutulugunyizibwa kwayitamu ekyenjawulo kiri kimu nti gweosobola ogenda ku taapu n'onywa amazzi nga googeesumuliriddewo naye we twolekedde olwaleero bw'ogenda mu malwaliro mu masomero mu bitundu byonna omusolo gwaffe gweova eri n'obeera nga oli musanyufu kindeetera okwenyamira so bwe nzira ku kibuuzo kyo diversion ezatandise okujja nti kati opposition etaga amasannyalaze ga Dr. Kizza Besigye essaawa eno nga tuli mu lutabalo olununula eggwanga oli waba akyalina endowooza nti wetwegatta
Tachiza Besigye tuba tunoonya masannyalaze ate obwe bunafu obusinga era abakyogedde aba munafu nnyo era aba n'ebyeggwanga ebigenda mu maaso tabiriimu nti olwaleero waliwo munnaffe eyakamala okuziikibwa ow'ekitiibwa omugenzi Honorable Sseggirinya mu mbeera y'emu gye yayisibwamu ne bamumma n'okwakisa esinga obujjanjabi ne bamumma n'okutuuka eri abasawo be tumaliriza ng'ali Magombe era abantu bakulaga nti basanyufu nnyo kati essaawa eno ku bulamu bwa Dr. Kizza Besigye bw'ayitamu bannaffe abali ku sayidi ya ANR basanyufu nnyo kati gwe nga mutuula n'oyo nga kunywa amazzi era ng'okakasa nti otudde n'omuntu omutuufu gwe mwogera olulimi lwe lumu naye ate ng'omuli kumpi atudde nakakoofiira oba okitegeera nze si mu bubi naye tujja tutuuka n'ekiseera olinnya emmotoka mwalinnya nga gwogama nviiramu awo kubabanegye batamubo bano baginyumirwa okiwulira ntize sirinawo nsobola newe nandibadde siriwo FDC kati bano abanyiramu kubalina kusereza Dr. Kizza Besigye bano kati olwaleero tolina bwojja kunyumiza tolina bwojja kunyinyonnyola bano baani simbwa ngenda kuwa obudde simbwa omukulu kamalirize genda maaso amasi genda maaso okiwulira tolina bwojja kusanyuka oyimire mu bannayuganda ng'omusajja yali yeetambuze yeesalirawo nga y'omu ku abo abaasalawo Museveni abeere kyali olwaleero ng'afaanana bw'atyo kati ate bwe tulwanirira eddembe toga tunoonya masannyalaze kinga omuntu avunda ggwawo bw'ati bwe yayingira afaanana mu kkomera ebintu ebimu tuve mu kubalaatira mu bulamu bwa bannayuganda tugezeeko okulaba ekifaananyi ekigazi era njagala bano bwe tuli mu myaka gye gimu bano balowoozeeko Uganda after Museveni abasi mudakiika emu tugende Kalulu njagala nnyo bano bwe tuli mu myaka gye gimu batule basi bakubeko tooki balowooze ku Uganda after Museveni era njagala nnyo bakube n'ekifaananyi Uganda before Museveni gwe kati abaaliwo Uganda before Museveni n'ebbanga eno emyaka 4 teri muntu yaliwo before Museveni ayinza kwegomba kubeera mu Uganda olwaleero kati kubamu akafaananyi ate ffe abalibaawo after Museveni tugende Kalulu ka Kawempe North akaluka Kawempe North nze nkakasa nti ekyalondeddwa oba ekyasaliddwa aba National Unity Platform kyekituufu ekyo tekiriko nakubaganyako birowoozo tekirikaaliwo yabadde asinga kyekyabadde kituufu kuba ffenna tukkiriza ti ffe mu pati yaffe tulina democracy bwe tukkiririzaamu toluvannyuma lw'okusalawo oyo abeera best candidate mu bonna era ffenna gwe tusimba ku mugongo then ebiri byonna ebinaddirira ebyo ffe tujja bihandolinga nga tuli mu field ekisooka bingi byetwetegekedde nti oweeni alimu ne wafuna akaluka basobola omulangirira niwe abatafunye kalukisi basobola omulangirira kati ebyo byo tujja bihandolinga nga nabyo obudde bwabo bikoze eki butuuse naye kati ffe ensonga gye twakoze ebikozesebwa byonna n'emibiri gyaffe twamaze ogikyajinga paka Kawempe basi totiisatiisa sikutiisatiisa bayinayo kamugambeko kintu kimu ffe ekyokulwaza kye tulina kimu bulamu bwaffe nti tubuwaayo bwe tulina okubuteeka ku lw'eggwanga yate eggwanga era okununulwa musayi gulina okuyiika okiwulira kati yalowooza kutiisatiisa nze sirina kyakulwaza kyennina ekyokulwaza kyennina gwe omuzira omubiri gwange n'omuzindaalo Kawempe okiwulira ekyokulwaza kyennina naye kati ate bano beekyokulwaza kye balina ze nsimbi zaffe ez'omuwi w'omusolo ze beeyambisa okutulugunya abawi b'omusolo bebikulwaza babiri naffe kye tulina kimu tebano bannaffe abatujjamu ensimbi zaffe era beetegefu nnyo okuzeeyambisa okutulugunya akalulu gana kawangulira ku percentage kyako ekitone nnyo akalulu kagenda kuba mu 75% ekitone nnyo kuba tewali nsonga lwaki tetuwamu lukalulu ako lwakubanga olumunange lwakuba waliwo lwabirabanga bwentera obbiraba naye ate n'amala empewo nemukasukeeri nemukasukawa kuba amazima gali kyakaluka Kawempe fenga oluvuganya maso tukeetaaga era kalina remarks ekagenda okukola era kyenva nkubiza abantu b'ekampiti bakatunuulira ennyo lwe bateeka engalo bano nga bakwata mu bokisi engalo bazimenye tebakiza ne bakiriza engalo kusonga mu bokisi wonna wonna kale webale nnyo oyo Abasi alindiridde okukwata entebe y'endege simbwa bw'otunuulira akalulu k'e Kawempe mu njogera ennyangu olaba nga NRM egenda kukumba bukukumbi kubanga bululu bwa Nuupu olaba nga bugenda kugabanyizibwa n'ekirala ekikulu ennyo
boogedde ku nsonga y'okubeera nga wali annyo sente Dr. Kizza Besigye. Dokita Mulwadde. Omanyi mu byonna omuntu alina amaaso n'omuntu alina galubindi buli omu alina walaba ow'amaaso alaba nnyo wa galubindi alaba bitono. Simba otandise okulumba. No, so mu byonna nti nti mu byonna ate kasooke nebaze nekino mu byonna nti Honorable Segirinya bwe yafa tebaleeta muganda we ng'ebitundu ebisigadde abamu batera okukola omuntu wafa balina kuleeta muganda wo yalina okukusikira oba mukyala we oba ani bwe balina okuleeta so mwebaza bonna mwebale nnyo naye akalulu kekawempe nkamanyi nti NRM egenda kawangula olw'ensonga nti by election zonna zetuyiseemu tuzze tuziwangula ate bano bannaffe mu byonna bo tebakkirizangako buli saa baba bamanyi nti bababbye ne bwoli tuwangula oba tubawangudde tutya bo tebalikkiriza oba bwe tebasigaza balina propaganda oyo gwe basinga okutambulirako tebakkiriza nti gavumenti gye balimu saawa zino gye bakoleramu bino byonna bye bagezaako ne tubawa n'ebbeetu lw'okujja wano ne boogera ku pulezidenti ne tubawa n'ebbeetu ne batambula nga we baagala naye gavumenti eyo gye balaba nti mbi mubakulye bulungi kati Kalamwanja ali wano naye y'omu ku bali ku gavumenti gyali kuvuma nti mbi ate ye gavumenti y'emu gy'akoleramu okitegeera ye gavumenti emu eno gy'ogamba nti mbi gy'oguliddemu emmotoka gy'ovuga gavumenti eno ye gavumenti eno embi gyeyagala okwesimbawo weesimbewo eno gavumenti embi abeerere ssentebe wa division mu gavumenti embi gy'omanyi nti ya President Museveni nti mbi lwaki ogenda okwesimbawo bweba mbigenda ewootu olw'okakkanya engalabiyo oba nti gavumenti ki mbi naye okumanyanga nti gavumenti nnungi gy'ogenda okwesimbamu okitegeera mu gavumenti eno embi mwe gye muvumirira gye mugenda gavumenti mbi Simbwa omuntu ayagala okutereeza eggwanga mu ssemateeka katugambe kalo wa Uganda ayinza kwetaba atya mu kutereeza eggwanga nga teyeesimbyewo mukwesimba byonna tetubigamba era sijja kugamba nti okujja nti bajje bavuganye pulezidenti oba bajje beesimbewo ebyo tetusobola biwakanya naye gwe mu kujja okwesimbawo tolina kujja kuvumirira oli jangu n'ebintu byo biki byogenda otambulirako nti nze Kalamwanja nti wemba ngenda okwesimbawo abantu bange ngenda bakolera bwe nti naye ebiraakulema ng'ogamba gavumenti gye tulimu ab'opposition tetukkiriza bakolera okitegeera enkya bagenda kusanga ate kino kinabagamba wano muleke kubuzaabuza abantu nze ebbanga limaze nga ndi mu byobufuzi n'abantu be tubadde nga tutwala mu paalamenti be tututtewa mwe muli wano mujja wano munoonya akalulu era abantu babalaba era abantu babataddeko amaaso naye olunaamala okuwa akalulu wemati webba Kalamwanja kino nakikugamba wano endabirwamu ogenda kuseesa baddemu okuba essimu nga n'essimu gy'olina tokyagirina era Museveni yanaaba agiggyeko Simbwa Salongo Kirembe kakugambye wano kibiina ki kyomaze kyosinza okubeeramu ebbanga eddene ekibiina sirina sijja munenya kuba ayinza okuba mu masomero ge yasomeramu yalwanye emabega kasoma naye nti singa obadde mukyala obufumbo bwe oyo sijja bwemba ndi kumuzinga nagala Kalamwanja asooka akolesimba agenda maaso mu byonna mu bukulembeze bwonna yes fine mu bibiina byonna ebibiina bye mbaddemu natuuka ekiseera n'endaba nze bano baganda bange mukama waabwe okutandika okujja mu byobukulembeze nyinza okuba nga nasookayo Kalamwanja okitegeera naye nze teri kintu kyasinga nentamirwa ddala kigambo opposition nempulira nga ddala opposition kyayagala kutegeera bye bakwatako nze okufuna buno bonna obukosefu nabufuna ndi mu opposition okitegeera nabufuna naye yes fine obujanjabi n'obufune walala obujanjabi nembeera sawa zino ne wawendi ne wubiki byentambuliramu n'okuba nti nina eddembe n'obulamu okukyuka ntambulira buli wenjagala ntambula nengenda nentandika okusomesa abavubuka bannange nti bannange mukimanyi nti eri gye tuli
twali twebase eno yesawa tuzukupe tukwate eggwanga lyaffe tutambuze eggwanga lyaffe nga tuwagira President Museveni okitegeera nze mwennyini nze wano Kamwa koogera nze ndi kyakulabirako eri abavubuka era tosobola kunteeka wali bavubuka 10 ne sitakyusa abavubuka 9 bonna ne batandika okugoberera kati saawa zino omanye abavubuka bameka abandi emabega omanye abavubuka bameka bentambula nabo nze nalina abavubuka nga 5 benali nkulembera naye abavubuka 5 kati saawa zino webatunula ne mbagamba nti bannayinka mbabuulire kituliko kikyamu mujje tutandike okutambuza eggwanga lyaffe muve ku bano Kanamwanja bagenda okujja balimba babakozesa ensobi kitegeera kati saawa zino abaana baffe bali munda basibe mwemugenze mukoze paredi ez'amagye mwe baani anti baagala kununula ggwanga ebyo byemukola beba tebanunulamu nze nabagamba opposition yali wano mu Uganda ya Dr. Kanukiza Besigye naye bano bazze ku byabo bwe mulowooza nti munagenda ne mwambala biyinifoomu byammwe ne mujja nti mugenda kutiisatiisa eggwanga ekyo nedda so awo kanveewo awo ovuddewo ekisookera ddala mu byonna Dr. Kanukiza Besigye mutwalanga Katonda wange era kinnuma nnyo okuba nti Dr. Kanukiza Besigye ali munda era mpulira nnyo obukosefu so we nawulidde era mfunye nnyo ne ngamba nina okugenda okwogera ku nsonga za Dr. Kanukiza Besigye Dr. Kanukiza Besigye ye musajja mu time we nali ngenda obulamu bwange okuggwawo yabeerawo nnyo ku lwange so Dr. Kanukiza Besigye gyali yonna era nga nsaba ne gavumenti etunule Dr. Kanukiza Besigye bamuleka dda awaka waba nga waliwo ebyasoba Mr. President n'abantu bo bonna mutuule kuba kitwalenga famire kano Dr. Kiza Besigye dda awaka alaba abantu era Dr. Kanukiza Besigye byonna ensobi yonna eriwo n'okuba tukwetondera nga nze simbwa nze nga nze simbwa abasonyiwa ebyasoba byonna ebyasoba naye so bwe tutuuka waliwo we tutuuka ne tugamba kati wano tugenda kwawukana byobufuzi yawo twawukana ne muzeeyi wange omwetondera okuba nti wakwata eddi eddala awo nina omwetondera ne mugamba muzeeyi abiri natuuka ekiseera nga ndaba tetukyalina olugendo nga tewali so kati wano nange kati wano wendi ne ngamba wano wenina okutambulira ate naye bwebanga tuzze awaka ne tutuula naye alaba nagamba mutabani somesa abavubuka waliwo kaliko oyogedde munnayuganda bwandibadde oyongera okukamunyonyola nti batuule nga famire balabe butya dokita bwava mu kkomera tukatanyiza bulungi kuba bwe njogera nga famire Dr. Kanukiza Besigye amanyi president president amanyi Dr. Kanukiza Besigye so bwe njogera nga famire sagala nkootinge bubi omanyi mwe bannamawulire katonongezaayo ako ng'owulira sibwa so ekyo ebanga famire kuba buli omu nze simbwa nga wano wendi nyinza okuba simanyi nnyo Dr. Kanukiza Besigye kusinga president amumanyi president nyinza okuba nga nze simanyi nnyo President Museveni ninga Dr. Kanukiza Besigye amanyi President Museveni okitegeera kale so bwe ngamba nti batuule nga famire bweba nti waliwo ensobi zonna ezakolebwa n'ensobi zonna ezaaliwo Bishop Nankyama Memorial College Headmaster Mubiru webali okubeera nga otulaba agambye nti bw'ova mu NRM oddawa kati mukakasa nti sigenda kuva mu NRM bakuzibuuza bibuuzo wano sigenda kuva mu NRM kuba n'ekisooka kyennyini naatera okufuuka retired nze ngenda kudda wakantu ngende mpumuza engalabi yange nzire mu kyalo gye nnunda tandika okusomesa eggwanga kuba nze ndi mulunzi nze ndi musajja mulunzi ngenda kudda ewaffe mu kyalo nkakkanye engalabi yange ebyobufuzi mba nkyabiyagazaaki banja bavudde mu byobufuzi kati ffe saawa ze tuli kyakulabirako tuli mu Uganda wano Kanamwanja yakagenda malyameke Kanamwanja omuleka ajja kwegerera kamuleke ye kubale abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala katuwumulemu bwe tukomawo tugenda kunnyikiza ku nsonga y'obulwadde bwa Dr. Kiza Besigye Leta TV tugamba tukole